amawulire agatambula ku ye olw'embeera nti yasobodde okuba ate nga yakoze ekintu kyoyinza okugamba nti sikya buntu bulamu olw'embeera nti yasobodde okuba ate nga yasibye promota we munywanyi we yasobola okuba ate nga promotinga okuva e Masaka paka Kampala akadde kano bwe batuuse e Kampala n'amwefuulira olw'embeera omukyala gwe bayita Choosen Becky yasobola okuba ate nga avaayo ku Facebook ndoza mwabiraba ku Twitter ng'ategeeza nti Facebook account ye baagibye mu mbeera eno munywanyi we gwe bayita promota Kasim oba gwe bayita engineer Kasim Diba w'omunyendo oyo eyamupromotinga okuva e Masaka baafuna obutakkaanya mu mbeera eyo nga obudde bwonna basobola okuba ate nga butambula okuva 2016 Choosen Becky abadde tamayi password nga babimukolerako bukolezi byonna nga byonna bamukolera bukolezi paka we yatuuka e Kampala kati jo nga nakawere bwasobodde okuba ate ng'agamba njagala kumanya password yange ya Facebook omukulu Kasim kwe kumutegeeza nsaba kunsasula okw'ebbanga lyonna enakupromotinga sobodde okuba ate nga mbafunako bonna ayina omutima wuliriza ne bannange Choosen Becky yakyuka naffe atuvumiddemu naye katutandikire wano omukulu ono ng'atubuulira Kasim byajja bitya bamusibye kawempe era bwankubidde akasimu nga yakavaayo wulira ono yapromotinga Choosen Becky abamumanyi obulungi ab'omunyendo abali ku St. Gerard gamba nti nyendo mixed mwena Sentinale high school mwina okuba ate nga mumanyi akalenzi akatambulanganya ne Choosen Becky Choosen Becky yaganye okukasasula ne kawamba social media account zonna akadde kano Choosen Becky gakombaga tutandikire wano tebanagibako ate tuwulidde mbu ya Facebook bagibye just yalemeddwa kusasula abadde agirwaninga just yalemeddwa okuyalinga agirwaninga ani abadde agirwaninga nze mwennyini kati ekitegeeza gwe wagiwambye ekitegeeza mwayawukanye abadde ansiba nendimumma ndowooza owulidde oyo Kasim tukyagenda naye ng'akyatubulira olutalo yali kawempe ku poliisi musajja wattu yapromotinga Choosen Becky nogenda e Kampala yagenda na Choosen Becky okuba ate nga amutambuliza music we ku leediyo yonna yakomekereza mu kkomera kawempe wulira ng'atubuulira nze ebyange mbikwata ize tomanyi kati yabadde ayagala kusibira kimbu yakutte abasajja ne bajjalo ne bankwata ku mulimu gwange ne banswazaswaza etuukayo ku poliisi ate nemusingirayo wamusingidde ku poliisi nemusaba tugende mu kooti ndeeta abange naye aleeta ababe zeni ndabasasulani zeni awo nalaba nga yamusingirayo n'akita kati akadde kana ani amugulira baawe yamukolerako kati obudde wano waliwo abamugetageta baali nabo bamufumbemu naye bamufumbemu omwaka naye nga amazima Choosen Becky alina maneja oba talina maneja maneja oli omusajja gwe nali naye just tukyakwata tukyagala tulabe nga tukola omusajja n'apromotinga n'esimu biki na biki oyamala omuposhinga ate neyefuula omusajja ye munywanyi waffe Kasim woba oli promota funamu ekyokuyiga ya promotinga Choosen Becky okuva e Masaka nga ne Facebook account tagino ne yagigulawo ye yamusibisiza twabuuziza ku Choosen Becky n'esooka owulire Choosen Becky yakyuka baba omuyimba oba oli w'amaanyi oba w'amaanyi gwe wulira twatandise wano Choosen Becky okumubuuza ku nsonga za Facebook agamba mbu ne Facebook yabadde agiddukanya Facebook Choosen Becky wulya bingi mukwano yasize otya naye ng'otukyaye nnyo Becky bannange bigenda bitya naye batugambyeko nti Facebook yo waliwo eyagiyingiridde n'agibba kituufu eyagibye wamusibye oba tonnamutegeera simumanyi namunenyeza nayenalana ate batugambye nti ono omulenzi gwe bayita Kasim promota oba yagitutte nabbe sikimanyi naye kiŋŋambe nkimanyi okikakasa oginako obukakafu mbu twawulidde mbu wabadde ogenda mumusibisa ani yagambye wulidde mbu kati yagambye gweoba onfunire oyo mulabiko ekitegeeza gobadde ani abadde agiddukanya Facebook yo nze bagira nti nze ne bagibba simanyi naye babikola aya basi nakutegeeza omutima omunafu walifulumye wano Choosen Becky weyazze sooka owulire namubuuzizza Kasim kyakwatagana naye oba obusungu bwavuddewa sooka owulire Choosen Becky kyeyatugambye Kasim okyakola naye
olindaga oba oli mubbi kibirungi nkubuulira kintu ebintu byemukola musula abayimbi ekyomanyi ensi yeetooloola okitegedde enkya ojja kunnetaga ng'obunnamawulire bw'oliko biba tokyabirimu naye nga woolidde kiyakuyisaawo ddala singa oba eri mukola naligina lyange mu bantu n'akuyisaawo ntya mwe kimuyite okuba sereebu naye mukwano osobola okukola eggulire nga toyonoonye muntu ekitegedde ate baba basomesa mu bunnamawulire tebabasomesa kwonoona bayimbi se bayimbi bamuwe tojja kugenda bweyo oyagala Rihanna tojja kugenda Tanzania oyagala Diamond olina kwagala Choosen Becky oweewa mu Uganda yoyo Choosen Becky mbusungu obw'amaanyi twambuuziza kyakolagana ne Kasimu kwekubira ku munywanyi we yali bbaawo ow'e Masaka gwe bayita Loni yasooka okumuzaalamu omwana eyali manager era nga promota tumubuuza ku bya Kasimu naye agumusalidde omusango agambye nti Kasimu yakola kyamaanyi nnyo Choosen Becky yekaza bwekaza ebyo owulira yali bbawa Choosen Becky yamuzaalamu n'omwana omukulu kati ze kyenja okugamba ku kya Facebook eyo yaggulwawo nga nkyali ne Becky era omukulu oyo Kasimu bwe namuyita okwegatta ku Becky ne tukkaanya naggulawo Facebook era n'abanga yali agiddukanya buli kimu yasinga okukikola nze nabadde ndowooza bwe nafuna information eyo nze nali ndowooza Kasimu mutuufu asasulwe okusinziira Facebook oyo kye yatukolera mu biseera nabi yali mutuufu asasulwe era yali Becky yeetaaga okubaayo ekintu kyakwata n'amuwa bambi amwebaze kusinziira naye nze ndowooza waliwo abantu abawa Becky amagezi ate agajja okumuwabya agagezaako okumwawula ku bantu be basobole okuba nga bamuwabya kubanga kituufu kiri nti Kasimu yeetaaga okwebazibwa era singa nze tugambe nze mbadde mbeera nnyo ku lusegere lwa Becky wanga nsobola nnyo nabadde ekintu ekyo nkimutegeeza yeetaaga okwebazibwa ku eyo bye yakola leero nitalina kyayinza tukolera kuba naye baateekamu mu kifo kye Choosen Becky wagenda e Kampala yafuna omwami omulala oyeloni nawana akyayongerako tugamba nti nogenda mu Nick Products Kasimu yakola kyamaanyi nnyo kuba bayita ku Facebook mukulu kiranga okuba ate nga abategeera Choosen Becky okusiiba eyamujje Masaka wulira ono abyogera yebbawa Choosen Becky yasooka ow'e Masaka tugamba we Kampala tugamba ono we Masaka kubanga byonna gyenvudde yenna gwe nkugamba byonna n'okusisinkana Nick Product byonna twayita ku Facebook kakati omuntu batya bayita asiimibwa saakiwagira era saakyagala bye nakiwulira kyampisa bubi naye nensalawo nkirekaawo nga bwe kiri naye nga kyampisa bubi okulaba nti kuba ababiri ate baagezaako okwagala okwesibya kyampisa bubi bandi tukyagenda mu maaso mu mbeera yonna omukulu Kasimu akyayongerako okuba ate nga atubuulira mukomere kawempe gye bamusibira yagenda ku promotinga music wa Choosen Becky ategeezezza nti bamugoba mu gwakubiri we yakoma okuba ate nga awulizigana ne Choosen Becky era mbu n'ebyokuzaala bya Choosen Becky tabiwuliranga nako Kasimu wakyawa Becky wulira ate nandwadde mu ebintu byenga nsasudde naye masimu oyakubira ku masimu yakoma mu gwakubiri mu gwakubiri okukubira ati promotinga n'esiimi okuva olwo newe yazaala omwana takubira Kasimu wadde tulingayo nabimanya kirabika kuba nange ebbanga nazaaliramu n'esaafu nadde kkolo ye babadde ba Luganda music yali yabagatta kuva mu nnyendo gamba atandikira ku St. Gerard eyo mpolampola okuba ate nga batandika ne wano mu kibuga Masaka we bafunye omukisa gwa Nick Products ne bagenda ne boolekera e Kampala Choosen Becky wafuna emikwano emipya agamba nti n'abasibe basindise Becky yabasasudde abasirikale n'ennamba nziina wano ne mbakubira Becky yabawa omulimu n'abasasula naye katamanyi gwasiba munnaye abantu abo bamanyi tuli awo tuli bwefutyo tuli awo babipalipali ndowooza owulidde ssente ayaya omunywanyi Kasimu Ddiba ingini akyatunyonnyola embeera yonna gyalabe ne Choosen Becky agamba nti ebbanga lyonna okuva e Masaka omwawulira Choosen Becky apiikinze ne waaba akubye emikolo gya miliyoni 15 ne bagiba mitwalo 10 wadde okugimuwa kyamusasudde libadde ekkomera lyokka Kasimu yeeyogera bino si byange sirina ssente zansasula just ekolera management kikola management yebadde kusasula mwekola ne management of course mbanja obwabuzi nzigiramu awo ze salary byakunzuza ate ddiino
twala management abategeera music nga Choosen Becky guwajje Masaka ku radio ze Masaka zonna okumupromote yalina akasimu kali akuwadde yambadde kakomera yakuwadde kakomera akasimu yakampadde nakawulidde kasukaali kabadde okke naye kasukaali kamuziriridde kuba tebansibye yadde eddakiika emu akomyawo nembasingiraawo mu ofisi ya osi kale wabadde ku poliisi kinaye abadde ku yekawempe baziwaliwe kawempe ku 5 yava mu nnyendo bamusibidde kawempe ku 5 lwakugaana Facebook akaunti za Choosen Becky lwakuba nti amubanje okuva e Masaka emyaka nga 5 gyonna nga mupromotinga wadde negula sapatu tagiina. Kasim akyatunyonyola ennaku gyalabe ne Choosen Becky okuba ate ng'emutuusiza mu kkomera. Choosen Becky olimba nno uno akyatubuulira just yabanyiiza kozi yanyiiza abantu kibiki kozi zengezaako okunegotiatinga n'abantu mwenga kyetaagisiza n'enteeka yakanga kati bululwe kozi simujjanga oyo mwana simujjanga muyadde nno nowemujja nemubaleetera n'abawaayo ebiri ow'omutwalo ziba zivudde mu nsawo ye nezimba ntambudde naye gutamba naye simugamba nkontipa 18 nzekola mirimu gyange ate yabakozesa n'abakola kuba yaleeta abaanikaati ate bamukubye essimu balina kyebamwetaazawo tazikwata n'aleeta abaalibuwaya ate ne badda bakubidde envi obanga bakubidde omuntu omulala kati awo kiba kikolerani obwongo bwe bukolera ku sipiidi ntono nnyo bambi tobera namutegeerera nnyo mubuga sipiidi naye bamumaye Kampala afuna emikwano ate tobeera naye obeera mirimo gye zibeera mirimo gyange munaye gye zijjamu sente tosobola kudda ku music wa Becky niwekwata emirimu gya bukadde 15 emikolo tosobola kukwatako yadde emitwalo 10 Kasim kwabo tegeera sizijanga kezo talyangako wadde na 10 ze mbadde muyingira ebivulu nga muyingira Choosen Becky omunywanyi Kasim abadde akoma ku Facebook nakusaba nnyimba kanveko mbulango bangi mbaleeta ne WhatsApp group ngenda kubuulira neyo bagimenyeemenye abawagizi kike bagamba omwana mulenzi ono yayiirawo Choosen Becky omubiri naye baaba embeera nga bwetambudde twambale masiki tubadde tumaliriza omukulu gwe bayita Kasim asobodde okuba ate nga amusibiridde entanda bapukamingi n'abayimbi bonna agambye nti Choosen Becky nkusiibulidde ku Sentinel Masaka kubeera nakusanga Masaka okupromotinga wuuno obubaka bwe bwamusibiridde Choosen Becky. Kyensaba abayimbi naddala abato baba bajja mu ffe bamanye basooke baleba bakulu babiri bakoze kubanga si kyangu kuvaayo oba n'abangi abakubeerera basuule mungi abagenda kukubeerera eyo abamu wabeerawo n'enkokola obeera abaziyimiriramu kati ffe twayimirira mu nkokola za Becky zonna abantu bangi abaziyimiriramu awo baba bamukuba enkokola ate nga banene mu industry tajja kwogera amanyi oluusi nga badijje bakuba enkokola kuba bali akantu eri tegeera bapulezidenta byonna nga bibaamu naye n'olwana n'ovumwa n'oyambala emiva ezala n'obeerawo nga kale obeerawo wefeeriza nsiza omukono n'oguwa gungi n'osanga omwana azannya olumba Becky n'omuwa kasoda n'ayitawo kati abayimbi balina okumanya naddala gye batandikidde kuba bino ebijja bibalako omusingi gye tuvudde si kyangu kugenda mu maaso ng'emabega oleka yonoonayo emabega alesaayo noonyeeyo Choosen Becky gy'alaga ayaya nga tumusabire musajja watu bw'asobodde okuba ate nga music tamukunguddeemu nga boona agamba nti okutte ku muyimbi okuva e Masaka ng'omanyi bwe munaatuuka e Kampala ne mukikuba wadde n'ekikumi wadde n'ezigula sapatu mu mbeera eyo ne promota akulira ab'e Masaka era g'obanga oli munnamasaka ng'oli muyimbi oli promota nga tonnabimanyako e Masaka mwina kyamaani wamwe gwe bayita promota DJ Toshi asobodde okuba ate nga naye alaze obunyiivu ku mukyala gwe bayita Choosen Becky kyakoze promota munnaabo munnamasaka akolera saidi ze Kampala agambye bw'ati amanya Toshi promota nina byenfulidde babyendabyeko ebya Choosen Becky ne Kasim ensonga erimu yakusiba omuntu atalina musango kati ngange kyamaani w'abapromota e Masaka ekijja tusanyusa nnyo abantu betukoledde ebbanga eddene ebituviiramu n'okutwala mu kkomera tekijja kutukolera era tuli banyiivu nnyo naffe tugenda kufuna kye tukola nga ffe bannamasaka naffe bapromota abajjayo abajjayo Kasim yajjayo Choosen Becky
awulya nayogerako ko ku mbeera ya Choosen Becky nti okunyaga kwabwe embeera yakasente ne promota we ne gunne manager we naye gyempulidde si birungi muganda wange mu bwangu obw'ekika ekyewaggulu nsaba oba ndagira Choosen Becky kyakoze bw'aba tasobola kikyusa oba kuki promota we Masaka naye alagidde Choosen Becky alina kwetonda. Mfunyeyo ne munywa yankubiddeko akasimu agambye nti yapromotinga Choosen Becky bamuyita Kasita Brian. Angambye nti asinzidde ekyotera naye yeevuma ennaku okuva yingiramu mu kupromotinga Choosen Becky. Mubadde mutya? Ne Kasita Brian tumanyi embeera kyotera nakati mu mwaka ngwa 2016 twatuwanise Septemba bulonga natukola promotion oyo abayinza kakati nankubira nangamba okumusanga mu Masaka buddo bwe yabeeranga mu nnyendo wabeerangawo ne manager we bamuyita nga manager Loni ane Kasimu Pro buddo bwe yamuyambangako buddo nenkola promotion ennyimba nenzitwala ku marediyo buddo bwe Sande Loni okyamujjukira ne Madimboko omumanyi waali nembakwatira ne sente zange nembaba mbazanye music woyo omwana buddo bakayitanga Katego naye era byonna ebintu byansuubiza muganda wange sena kyenalinda bye era kyeryakusasudde naawe yadde nangezaako okumutestingako ku WhatsApp njogera sinungi naye nga abantu ebatuuka e Kampala bakyuka. Kasita Brian ndowooza owulidde bwagamba mwasabanga ennyimba nga mumayi bagenda basasula naye nkubiddeko manager abadde amumanaginga tumuyita ankoloja oba muyite Kijambu ono aludde nnyo mu music era asobodde okubate nga atambuza music yabadde amanaginga Choosen Becky. Okumubuuza omukulu Kasimu alina kyakoze oba Kasimu ali mu tufumba bufumbi naye omukulu Roger Kijambu asobodde okubate nga agamba Kasimu y'omu ku basinze asinze bamanager bonna abasobodde okubate nga babaddewo bonna. Manager Rogers agambye bw'ati abantu abo bonna bantu bange baana bange ndi musajja mukulu nnyo mbakulembera mbazaala omuwala yadde musobya bwansonga ekintu kyebayita management abayimbi bawano bakyakizanyisa tebanakitegeera ate era ne management zawano ekizibu kyafuna nti besira ku kigambo manager balowooza manager ye management manager muntu omu management kintu kinene kiri mu department ekitegeera omuyimbi olwaliro tetumuzanyisiza ku rediyo zokka olw'ensonga ensi ekoze tumutambuliza mu bintu bingi media kati yagaziwa waliwo media ey'amawulire ag'empapula media eri social eno kwe tubeera ey'amasimu bintu kwe bitambulira Instagram Facebook ebintu kikulu ekyo YouTube kakati Kasimu kati kiri naye abadde manager ng'amanaginga omuyimbi ku paati eya social media simanyi oba yakitandika ddi oba ddi naye nange kenyini okujja mu management ya Choosen Becky Kasimu namusanga araninga ekintu ekyo ndowooza manager Kijambu owulidde yamusanga amanaginga ne bwe baviire Masaka ye yamugulirawo Facebook account nga nine Choosen Becky ebya Facebook oba oliawo tannabitegeera WhatsApp abitandikidde mu Kampala omwo Kasimu bwantegeeza manager Roger Kijambu ategeezeza nti Kasimu omulimu gwakoze yali badde tasasulwa kino naye bwe babizze bwe biti ate onaakola otya agambye agume era nze siri wa lugezigezi kiyingira bitankwatako bwe najja nali overall manager naye omuntu gwe nasanga nga paati yetambula bulungi yali Kasimu era saagiyingiramu kozi yasigala agitambuza nga bwe yali ekola ki etambula ne banneene ttiimu so Kasimu abadde akoledde Becky ebbanga lyesinza kwako obujulizi kozi ne mu kiseera kyange yali akola ate nga nawulira nti yaliwo ate era nga nalaba n'ebifaananyi bye baava ebbanga ddene emabega oba kuviira ddala ku ssomero so bw'abanga Kasimu abadde alina kyabanja ng'omu abadde akoze bangali kati babadde balina kutuula kozi omu ayita munne nga mwannyina ku bbanga lye bakoze nga bali wamu badde balina kutuula ne bakkaanya omuwala n'akwatayo akantu kozi omuwala kati si mutono munene n'akwatayo akantu n'akawa Kasimu akamwebaza ze n'alyoka amusaba oba password ng'alina byayagala okukyusa naye baba nti baatuuse kweyo embeera simanyi
bagamba tusala gwakawala nga tunawulya gwakalenzi kozi nyinza okuba nekyenjogera ngeri gyesiri nabo kati nga n'omuwala bw'aba akubuddaga ti Kasimu namutwalidde akasente n'akagaana bugaanyi bwe yakagaanye kyekibadde kirina okuddirira mwatuddemukko n'abalala ye Kasimu wabadde oyagala omuggyako ebintu bino nga mulina bugakkaanya kyekyabadde okitegeera kati simanyi omuwala bw'abanga ekyo yakikoze Kasimu n'agaana bugaanyi kati ate awo kirala bw'aba teyakikoze abadde ensobi oba ensonga nti oba ozanyira nnyo mu ntuuyo z'abalala oba okitegeera aya basi entuuyo za muno tezeetaaga kola ki Choosen Becky ye muyimbi waffe wabula maneja Roger Kijambu ategeeza nti abayimbi abakyala enduulu zino zibawubisa nnyo enduulu buno obubaka Choosen Becky babukuweereza eyali maneja wo ankowo agambye nti enduulu mbi nnyo bibayire ekyo kizibu ye bw'abeera ku stage ng'enduulu y'amaanyi naddala abayimbi abakazi kirasudde bw'abeera waggulu ku stage bw'ati awulira nga munene kati wazza amaaso wano wansi nga waliwo akayimiriddewo mbukeeka Kasimu bw'ate oyo yekakiika Kijambu bw'ate oyo yagenda okuŋŋamba gye tudde ate nze njagala kugenda eri boyfriend yange ngende ekyennyanja ku beach aseka kati yaŋŋamba ngenda eri ankwekakweka ng'olwo batandika okuwaganyala bw'ava ku stage bw'ati ng'enduulu yonna yiye n'amaaso gabadde gage omugamba omanyi yabo nti tugenda eno nti anze ngenda mu ambiyansi tukyakala omugamba wandyekwete sigawanyi ambiyansi singe era ate olina ekiggulu mu nnaku ssatu wano emasaka wennyini kati alagenda okulaba mu ambiyansi nga omuyimbi yeekwekako kozi bakulaba ku tv bakulaba bakuwulira ku rediyo naye baagala gwe ng'omuntu gwe brand gye tetunda kati bw'ogenda mu ambiyansi mulimu abantu 2,000 mu kiro kino ezo aba 2,000 bakulabye olwedde kati mu kivuulo ekyo bagenda kwagala kujja kulaba oyo ayogeranga maneja oyinza okwebuuza ayogeranga ani maneja Roger Kijambu yabadde amumaneji nga akadde kano okuvulava okuzaala simanyi maneja we wabula agambye nti bonna basobodde okuba tebamanejinze Choosen Becky naye omwana Kasimu kyakoze akikoze wembanga nebbanga linagiramu nemit production oyajjira nga Kasimu olwede yaliwo kitegeeza ndi yasinza okumanejinga paati eyo koza abantu bategedde nnyo Becky naye bamutegeredde mu different medias mostly social media ekoze kinene bweba social media ekoze kinene kyekitegeeza Kasimu akoze ki yabadde social media manager oba promoter nga bw'olaba abasaba ennyimba abo yabakwasaganya abaana bangi nnyo abadde bamuyirawo omubiri omukyalo oyo wabula manager Kijambu alina obubaka obusembyeyo sooka obuwulirize munabumuweereza abayimbi balina empaka era omuyimbi yenna buli muyimbi gwe mulaba nga ava ku management atandikawo enkola nga yeyesalirawo survival ye bantono aya basi katuyingire WhatsApp group ye nakutegeeza Facebook account y'omukyalo ono abadde agiddukanya ye bamuyita Kasimu Diva bamuyita Kasimu Pro yava mu nnyendo bava mu nnyendo babiri namuguya ne WhatsApp nga tabimanyi bikola naye nga we twogera n'akadde kano ne WhatsApp nayo ayaya ulira ekiri mu WhatsApp group nayo bagiwambye edda akadde kano ne Choosen Becky bagimujjeemuwulira ate Mariam eno tugifuule real times naawe obadde kati eno ekuusa platform ya studio yaffe kyekisooka ate we tukukwata ng'okolagana ne Choosen Becky bannange tukugobawo owulidde bakugobawo ndi memba naye oba banangoba be bamanyi gurupu yo bagiwambye edda Choosen Becky akadde kano takyalina WhatsApp Facebook byonna ebya social media aguddewo empya abategeezeza ne bano be badde bamusabira ennyimba ku rediyo olw'embeera nti basibye abadde asinga oba maneja waabwe ku social media nabo bazizza bwe bati bw'oba mu group tonnaweza myaka 2 kudda waggulu bamugezi obeere mu kamooli bw'oba mu group tonnaweza myaka 2 kudda waggulu ate mutubuuza ffe ebibuuzo bye tutalina ansa tujja nammwe ebbajjamu nalo group yaliyo time digitoka ate obadde ogamba already yayiiriddwa dda bakyalimu be bagundi kati bakyasaka lugambo bana amala oddusaka ne luggwayo bajja nyiga left ojja balaba nga banyiga left nga bagenda yana group kati era tekyaliyiye yaffe twagiwambye feriyo time digito twawambye group eno bana tuvudde wala bajja haliyo time digito kuki kumasaka nendo
anti Gerardizi kugenda mikisiti sati Gerardizi sendimale katuzunga Kasim big up real time digital mwana ye munywanyi waabwe Kasimu bali mu nnaku njerere WhatsApp bagiwambye bafanizi ba Choosen zenanyiza dda ate wallahi musanze nze nakabimanya era olubimanyi nze mpadde siina kasiba gogema nze mpadde siina kasiba omuntu yakatamanyi behind kintu ekyo gye kiri yagenda okudda wali platform ayasame ate tukitadde ku WhatsApp tusobola okuvayo ne tukiteeka ku media already twaba page weziri page weziri ebyo simanya YouTube biki channel za Becky weziri katokitegera okozesa yennyini YouTube channel ne pages n'obalaga ensi amazima nebyo tetwagala tutadde simple politeness wano ku WhatsApp kyetwagala we need justice ebyo byekisiru omwana tebiriiyo omuntu akukolera eddaalidde ku ntuuyo ze tolina wadde na kimu ky'omuwadde saawa zino nze bwe njagala omuntu mwagala tewe mukyawa kozinze sidiringa aya basi ndowooza embeera ogiwulidde bapromota mufune ekyokuyiga oyinza okwesiba ku muyimbi nti omupromoti nze kyamusasuddemu wadde n'okumugulira essaati ekkomera ekawempe ala music yanyuma olaba WhatsApp group etuse n'okutegeeza nti olutalo luno olubadde lutambula Choosen Becky nga bamuteekako nga bagamba alina olubuto nga bo bagamba tekiriiyo badde bayiwawo omubiri biwulira nze waliwo omukwano gwange ali mu America yambuuza naye akaana ako nga kato kafunye olubuto konze akaana kaffe tekayinza sha kali ka vagini nga boyi mpolereza buli muntu ambuuza nti engeri gye mupostinga nnyo mwana gwa akantu ko kaawaka konze akali akaana kalokole kati nze nasemba kweganze enswadde nnyo nkugambye n'omuntu wange yaŋŋamba tebanena beeteekako musaayi gwa Choosen simanyi Choosen ayi simanyi ntunuku gwa Choosen aya basi ku 075688 musoko mpobakabo ayaya bw'obanga oli muyimbi otegedde obanga oli promota ofunyemu ekyokuyiga oba tofunye ayaya sebo kale sebo Choosen Becky yeyitamu bimwana bajja ataddemu obudde bwe wale kuweereza wale kuweereza agwatondigaza mu kanaali naye abantu bayige kibawe ekyokuyiga ekyo bale kuweereza agamba atya ampula biseni ngambera naye okusinziira bwempulidde ebintu ebyo n'omwami oyo eva gye bava mu butuufu Choosen Becky teyandibaddeyo okukola ekintu ng'ekyo bamusibye dda Kasimu era Facebook akyagire message ne WhatsApp bagimugyemu Choosen Becky save agamba ati wabale tuweereze kale wenandiwulidde amanya sente gyagina nsidde nekitengesa kyasala naye Choosen Becky bannange yeesizaamu bubi nnyo era yeddemu yefumiitirizeemu